Wano we capturing. Wokona kona kutofal wadi tusanga ofude. No, it's a big group. So wana nzigine. Ate okoze bino butayingira munda muri no kolaki. Ebiralo bigalidde mu. Tumwene kibala nikimoka amatwa ati wanaga nchekifali. Sena koma chichonga leti ya police for reporting osi. Kemanyo watch kola watch ni videti. Yes, family ya mile. Wanaga njira kifanya tena. Yamufumitide nabuti. Tafude. Ora wala ichinde mwezi banga wezi yo muntu yagenda ate ne kwata birala ne bakwata abatali Mutuusiza wali walaiti yonna ekola ki eyaka wali okulegulira enkola ite ne wali wano omuntu asobola okukola ekintu kyonna ky'abayagala. bwenu betera okutambula
nabo balina basubordinates. So don't hesitate to call me. My numbers are kubanga bwe tubanga tukolera wamu omulimu nze ofiisi yange lwaki ebeeyisibwamu amaaso njagala tukwataganira wamu tukole omulimu gumu ate mubambulire gubeere musana manye nti mukozi wa bibi kubanga nange sikkirizaganya mukozi waki wa bibi naye okutwala abantu abo nga ssentebe sitegedde ne mubatuusa bagenze mu kuddiza abaana mubakwireko abakulembeze ba bodaboda mukono yonna eyawamu abakulembeze ba bodaboda mwimukeeko omukulu abalabe abodaboda mukama wange usi abakulembeze bamu afande bata abadde wano na afandeziyunga bagiso n'abakonyeko ddala bagiso mwimuke ku lwammwe mukulu abalabe bagiso basi n'abapolisi ya polisi nayo bangamba abapolisi tebabanjula babeerawo ibwite tulinawo abakulembeze mu local government aya mukono naye nga bakulembeddwa mu kitundu gye maaso mukuta jyakyuka anaye abalambye kasita muli baveterans bakulembeze ba ghetto bakulembeze baffe aba ghetto mukama waffe ghetto zaffe tutegeeza tubayite era tubayita mu maaso go gyala okwebaza kaawo olw'enteekateeka ennungi eri kinansi temuliiwo kati mukama tegezeddwako nti omukulu item number 9 abalina agenda kisonga eggondolo eyo kwero 33 ne mwami Kakande waali awabakadde ne mwami Saiti Luzi polisi amanyi agange nze simugende mbiti nkikiridde okusobosokera ddala omukulu atukiza mu kuweka omunaale gambe ebyokwenda okusokera ddala njagala nnyo okwebaza fensi ku kyalo era kyo kikukwatako ddala era mwenna mufuleetende tuba tulina n'okuvaawo ne tugenda ssentebe wa LC1 akiikidde ssentebe wa wetugendayo batutisa bubi nnyo ate abakulu bo nga kyabamanyi mbadde basaba abali ku byokwerinda naffe era njagala kusaba akadde kano kamukwase kamange RDC okole official communication eri abakulembeze b'enzikiriza ez'enjawulo abali wano mwenna
First y'okuziika ensonga lwaki tali wano antumye okutuusa okwetonda kwe Ssebo General. Owokubiri owa municipality era erimu so mu office ya RDC mwe musangibwa iso ekulirwa diso waffe Demiru naye assistant ya RDC abatwala ekibuga ekikulu ekyemukozi omusanga mumanye nti aweereza mu office ya RDC. Obuvunaanyizibwa bwa office ya RDC na RDC naye noono omusajja mulungi najja kukola nga muyambi bwe yabadagira ki wabadde akola temutya agenda naye banjulire oyo bamwita Kanasiimwe ndinawo Lieutenant Colonel Mbawuta yeyadda mu kifo kya woba omwagalira esimu yeebeerako ngegende mu maaso olwo ebigambo ebyafaana ensaba munange abeeko ne byayongerezaako mwebale nnyo mwebalire ddala. In Mboma, I've taken 2 weeks here after taking over from Lieutenant. So lwaki nitambudde na gurupu eno yonna bwenu betera okutambula nabo balina basubordinates. So don't hesitate to call me. My numbers are 07. Nga twalina dduuka libamenye era ababbi basulako omusuubuzi munaafu omu wano omukono n'atuuka okuba nti mukono amuvaamu ng'alemereddwa olw'ababbi. Edduuka lyali tutunda ngoye okulira na supermarket abasinga mulimanyi. Omusuubuzi munaafu oyo ababbi bamulemesa obusuubuzi wano omukono. Naye njagala tukwataganyire wamu manye abantu babakwatidde ki kubanga bwe tubanga tukolera wamu omulimu nze ofisi yange lwaki ebeeyisibwamu amaaso. Njagala tukwataganire wamu tukole omulimu gumu ate mubambulire gubeere musana manye nti mukozi wa bibi kubanga nange sikkirizaganya mukozi waki wa bibi naye okutwala abantu abo nga ssentebe sitegedde ne mubatuusa ku poliisi ate nze ne mbawondera naye nga mumanyi nti omwezi funa omutwalo gumu omusaala ekintu ekyo si kituufu. Tusaba abakulembeze abantu wano mu magye oba muli baani babali puliisi mulekerawo tukangakanga nga ffe abakulembeze abalondebwa abantu. Tosobola kugamba nti kyabadde wafiiga eno lipooti ye nakasero bakuyite nakasero kuki ku nsonga ki weebali wano. Please come on the ground obali okunoonyereza osooka ofuna information gyogamba naye ogamba abantu genda bagambye olina ebyambalo by'amagye bakwetaaga ku kisebo tusaba mukama wange bajja ku ground balabye ddala ssentebe guboogerako ebintu ebyo abirina gaasi kyeboogerawo sse mukama wange nti bandipootinga baku State House nti n'ebyambalo byaki ebyamagye n'emmundu jala bajja ku ground ekintu ekyo bakikole ki tukoye ebintu ebyo kujja ku ground tukagakanga abalondebwa abantu ssebo batufudde ebintu bibiri. Ekisooka abaana bazze n'omuze gw'okukwata abakyala ne bayisa eggaali mu nva z'abakyala ne bagiyisaamu wamala bakwata embadiya ne batugira ddala bakwata ne batuga era nzayogera naawe merosiya ngakwata nga 15 babagenda ku makya nga bagenda okukola ku saawa 10 oba olweggulo ku saawa nga 3 bannya era okuteya abantu abawera abasooka baali 5 naye okusoma poliisi nebata ereyemukono nabino obujulizi bwe buli. Wenagenda ku poliisi ne baŋŋamba ensonga ezo zaagala sente za okutwakinga omusajja nembayo sente za okutwakinga omugagga banayo omugagga tebamukwata. Nange nebuuza lwaki tebakwata omugagga. Nine wiiki eyewedde era endala bano ab'eggaali banoonya sisita wange ne bamuyingira mu nju ye baawe naye ne bamutema ebijambiya ne ku neighborhood ate nga bonna bamemba baffe era ababbi babakuba babagamba muwagira NRM. So yeyo security gyetubadde tubatimba tetuba tukola. Abaana bano bazza emisango ne babakwata oluusi ne basavinga oluusi ne babeeyimirira naye tetulina rehabilitation for those young people. We send them back to our communities and they are the same exact criminals. We don't have a lot. Naye bamu eyabba luli era yabba leero lwaki tali rehabilitated, tali reformed, tali empowered, they will still go about the same mountain era obumenyi bw'amateeka tekugenda kugwa wakati kanakolesenga
muleme koma wano we mukomyo we mutuusa olwaleero naye mwetooloole mu bitundu eby'enjawulo musomesa abantu nga naffe tubeegasseeko. Omuntu bw'aba awangudde akalulu yeeyisa atya? Ekyo mbadde nsaba ebitongole by'okwerinda abantu balage engeri gye balina okweyisaamu. Bw'owangula weeyisa otya? Ate bw'oba owanguddwa weeyisa otya? Eyo ensonga nayo tugiteekewo, tugitemere empenda, tugirage abantu. Bwe bakuwangula weeyisa bw'oti. Bw'oba owanguddwa era olina engeri gy'olina okweyisa. Abantu bakyagadde nnyo era ne UPDF eri ku nnyanja neeyonoonye nnyo ekifaananyi kyaffe, kubanga omulimu ogwatumibwa abantu okukola ku nnyanja okutaasa envuba embi baaguvaako dda, bali mu kukola ssente bo bennyini okuvuba ne bw'onoovuba envuba embi kasobera n'obukadde obwero 7 okkirizibwa ogenda mu nnyanja n'ovuba ebyennyanja mu nvuba ya bulijjo. Asobera n'emitwalo 7 osobola okuvuba mukene, ekigambo ekyo kyakabi nnyo ng'ate abantu abambadde yunifoomu y'obootwala be bakola ekyo abajja okulondola ennyanja. Ennyanja teyinza kutereera okugyako nga tutaddewo participation y'abavubi n'abakulembeze awamu n'abakuumaddembe bakole basatu. Osanga omuntu akebera ekyennyanja nga tamanyi na sayizi ntuufu yakatimba bwefaanana, nga n'ekyennyanja tekimanyi bwe kifaanana, naye ate nga yali mu kukebera ekyennyanja. Ekisembayo ssebo kyekyokulonda abantu amazima abo ab'eggaali abogeddwako muno mwebali era sebo genero ripoti tuzirina. Mulimu ayeyita genero Mbadi, temumumanyi oyo yasinga ottawaanyi kkanisa eno yeyita genero Mbadi. Sitegeeza former CDF, ntegeeza omuyaaye ayeyita genero Mbadi. Waliwo ayeyita DPC naye amanyiddwa, waliwo ayeyita Musambwa oyo gwe bakutele mundu, era tukusaba ssebo ono omuteeke mu kooti maasho, atekebwe mu kooti maasho. Kubanga security etandikira ku ffe ffennyini tubaddemu n'embeera ya bodaboda okuba nti bannaffe abamu agula ppiki ennaku 2 ssaawa 8-9 ogw'ekiro n'afuna omuntu gw'afunye n'amutwala mu kafo akatali kalungi, ate nga naye oba oli abakamanyi naye nga abuzaabuzibwa olw'emitwalo 2. Saafaane tugezezaako okuba nti tubuulira abantu baffe naddala ababodaboda, era mubeeramu abo abamu naddala balubyanza abalugenderamu. Naye tetutudde, wiiki ewedde twalina ne sinaadio wano mu Nsuube owa booda omu eyafumitibwa, naye kyamukisa mulungi nti ajja kuba bulungi. Era olwa vigilanse y'abantu ne security twasobola okukwata akabinja ako era tukalina, era ovale twabafuna embeera eyekkakkanya, era tusuubiza abantu nti tujja kubanyigiriza paka tubakendeereze ddala, naye nga twetaaga okukolera wamu naffe nammwe ng'abantu. Security mu area yaffe eya Mukono nga bwe mbadde ntambula walala ebadde ensinze okundeeta wano nga twagala twogere ku security. Ebaddewo emabega naye ka tugenda mu mbeera enzibu ennyo ey'ebyokulonda nga DPC wakitegeezeza nti waliwo abamu abeesubya ebintu bya bannaabwe okubitwalira obwereere ekitajja kusoboka. Ffe ng'amagye, poliisi n'ebitongole byonna bya security, ESO, ffenna omulimu gwaffe gwa kulinda bantu n'ebintu byabwe. Teri muntu yenna ajja kutwala kintu kya muntu kya bwereere nga tuli wano. Teri muntu yenna ajja kuleeta ffenna. Security ya buli omu. Abantu abasinga muganya okuligeseralinga abantu mu kitundu kyammwe ababeera mu bitundu byammwe, naye nandisabye muligesitalinge abantu abali mu bitundu byammwe. Lwaki? Omulabe naye ajja kujjira omwo timugezeko muligeseralinga abantu tumanye ono yaani, abeera waani, akola mulimu ki, yavuddewa, azze kukola ki, kituyambe. Diso ne bw'abaana obupoliisi ng'enoonya omuntu ejja kubuuliriza ono yavaawa
akola mulimu ki kintu kikulu nnyo bannange ababodaboda sente nnungi bakyogeddeko wana ababodaboda bafa naye bwolaba nga sente zogenda okulya zikaago lwaki tozireka sawa bbiri za kiro ngamba ntwale ewantoni genda kukola ki ewantoni ekiro muli kigukolayo siganye sente abasinga bagamba zibeerawo kiro naye esente z'ekiro mwandizesonyiye sawa 12 woba oyogala ogenda obaginga epikipiki esigaddewo n'ozifuna enkya ezo simanyi asooka neyeepimamu n'alaba oba kirozo ziwera naye mbaswalinga bayerosi baffe abantu baffe abalungi bannaddiini baffe abalungi ffe weetuli okuuma omuntu n'ebibye tetulina gye tulaga bwe woba oleese fujjo tujja kgenda naawe naye nandisabye eno uganda yaffe ffenna bwe kaba kalulunga kazize buli omu